Abatuuze okuva ku byalo ebisukka mu 6 nga bino bisangibwa mu Town Council y'Ekyengera bali mu kattu olw'ensonga nti essaawa yonna bandirumbibwa obulwadde obuva ku bukyafu olw'amazzi ge banywa obutaba mayonjo. Gava eri mu nnyumba mu bigo by'abantu tunywa emisolo gy'abantu. Tunywa amazzi amakyafu oluzi lwatuzibako dda tusena mu myala. Tunywa amazzi agatali mayonjo gava mu bizimbe eyo mu toyileti. Tutuuseeko mu bitundu ebitaano okuli Nakati, Bataka, Tega, Nabbingo, miti gy'amayanja n'ebirala ng'eno abaayo amazzi bagajja ku luzzi lumu ate nga nalwo luli mu mbeera mbi. Negayirira bakama baffe bajje batuyambe oluzzi luno tulongoose tufune obulamu obulungi. Tulalikidde endwadde gy'abaana tujja kulwala omusujja. Oluzzi luno lusangibwa Nabbingo wabula ng'emidumu gyalwo gyazibikira dda nga kati amazzi ge balinnyamu ate ge basena nga n'ekyennaku kwe kuba nti amazzi gano gegatta n'ago amakyafu agava mu mayumba agaliraanyeewo. Amazzi gye gava ate kati gagenda okutuuka eno amazzi makyafu kati n'enkuba nayo bw'etonnya nayo nejja neyiweera. Tunywa gava mu bikomera waggulu gava mu lusozi waggulu ate waggulu w'olusozi bazimbayo amayumba g'abapangisa basimayo zitoyireti ate amazzi gye gava gayita kungulu abantu ge balinnyamu ne bagatayize ate nga gateese ate ge basena ge batwala mu maka gaabwe. Wabula tuli mu bweraliikirivu essaawa yonna abantu bagenda ggwamu endwadde ekyalo kyonna kigenda kulwala. Kino kitadde obulamu bw'abantu bano mu katyabaga nga singa tewabaawo kikolebwa bano bandifuna endwadde ez'enjawulo kubanga n'emitwetwe w'oluzzi luno waliyo kaabuyonjo ejjudde. Eri waggulu basimayo eno bikomera kasasiro enaava eyo nga wavudde waggulu yagwira najja mu mazzi. Waliko eri awo ejjudde ob'omukyala awo ekyengulu bamugamba asimutu gundi saputiki tunywa amazzi amayonjo wano n'akatufako. Bano bagamba nti kati endwadde naddala ez'embiro tezikyabaggwako nga wano we basinzidde ne basaba bekikwatako okubadduukirira kubanga bagezezzaako okwekubira enduulu eri abakulembeze baabwe wabula nga tewali kikolebwa. Abaana baffe baddukana basesema ffenna lwemma tetuli bulungi era tusenera mu kakebe osanga omwana ng'alinyeemu ng'ogalinda gateeka osooka osenetwala amazzi eka. Tuli balwadde mu kigga gituluma tusaba tuyamba era oludoboozi olaba we tusena wali. Mabirizi Emmanuel nga mukulembeze mu kitundu kino bw'atuukiriddwa bw'ati bwannyonnyodde ku nsonga eno. Twegatte wamu era kati ngaffe abakulembeze abavubuka abato abasuubirwa tugenda kukuŋŋaana tuyite ennyumba ku nnyumba nnyumba ku nnyumba buli omu gwe kikwatako akasente kaasobodde akatono. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV aga leero.